ndi ku Love Life ne Bina baby ne Doreen Nasasira hamba tengenda kumita kabasita nezikira kabasita tetukyamulaba yes lero ke bachazizo nakolwalero Shamim Mayanja Zubedah byantalo gemanya gange ndi wano badde ndi wano njogera ku nsonga z'omukwano nesimanyi oba byojogedde ayagala bitwale atayagala birekeyo si byampaka kwano naye nga mubeereko mulabe mugende subscribing liking channel yaabwe ne ku Facebook kwe bali nabalabye ne ku TikTok babakaza bakola ku TikTok naye kale tugenderaawo temwerabire naku z'omwezi nga 18 November ku Serena Hotel Kampala kuyingira emitwalo 10 emeza ya milioni 3 Bina ne Doreen singa mujja nembala ku myanga musabiriza ticket nga mwagala okuba omwana omuto oluseki mujja kuntegeera mwandifunye tiketi zammwe mbudde ng'abakyala abakulu ne mutuula mu maaso mulabira amaaso gammwe kati walukumukuuma kuli kayambala ga lubindi wanaatuula emabega tajja kulaba mwetaaga tebo naye mbawulira muli mu tiketi ya 10 nga mujja kuba mweswaza nebbi nebbanga lyokoledde okyagula tiketi ya 10 lwaki togule ya tebo waliwo anayinza okunsuwinga e Kampala Uganda kalala fena nze nataddemu n'omukulu wuuno nze katabana netereba patesi ya abakusuwinga otegeere ensi eno ngamba nina bisanze ku TikTok Zubedah namukutedde eri ku akaunti yani wenywere unagenda otuuka Kenya Vaako ama bino wama wano ndi mukukola ki ndi mukwelongosa mwe muntu aleke eri gye mugenda ne ekyuma ne kibanyeenya kinyeenya balina bubina bokka ate munanga amanyi kyekikola ekirala kikola ekirala n'amazzi agaki wonna n'okola amagulu osaaga wetawetaga nakunywa sikutegedde kyaka network sikutegedde kikyogamba eri like no wanika amagulu then ne baku wano ne wegala again waweka Shamim bakutulidde wesanga nga oli wet but the first day sibuseego neda sibuseegu nno kikuyamba kyokiyita senga machine nga mukwate ensawo nnene Bina yakwate nene otekamu ebintu omukati mulina okubeeramu empale ey'okubiri ak'omunda notebook wipes toilet tissues mulina okubeeramu paadi obadde olowooza kikyagenda mu nsonga okyagendamu anti wagamba wegaddanga nyo toyinza kubanga okumye nyabo osobola kubanga okedde okugendamu peni wallet ate ziba nnene eyakamwa kaspray ako toothbrush ebeeramu naye lesente zisobola kubeeramu si omuntu bwabbe ensawo yaaba akoze loosi teri kyamaanyi nayo kukanyeebwa papula otekamu n'ebinyeebwa anti nkati omanyi kati ndi mu myaka egigendera egy'abakadde mulimu ebipapula mulimu ne perfume bande mmanyi nti ate perfume ate muteeka obunyeebwa kifu nti okuze ate manyi ebinyeebwa biteeka mu perfume muliwo obunyeebwa aguze ekikopo ky'ebinyeebwa wali bakimuwadde aguze kale gwe mu nsawo yo mubaamu ki bino otambulizaamu birungo byokka weteekateeka sisaaga tonywa nnyo osobola oddibeera mukama ojja genda obinyenga olowooza ssuubi nti liryawo era ndibe naye biina kye biyamba gwaliyomu lwaki mutukutte effulu nga nyambadde niigiina wooya ku WhatsApp onjogezaako mbola okuba nyambadde niigiina yange Disembe zetokola ebyo tojja jjonono mbizala byange bya ddembe oyamba niigiina munkuba ffulu ne niigiina awo kale badde ndaba wano ate era bambu tayagala balabe niigiina we sawa balabe niigiina yange just kyenjagala just ebibuuzo ompa bingi nnyo ate nga ansa nina ntono
Tuchokombulire. Nga nkulaba nga weekalakaasa. Neera lwaki baleeta abayimbi. Nange munene ngenda wabule nkubwalanirako. Nompalanira ku mpewo. Emikwano egyo gye njagala egyo. Wawa Neŋŋamba. Yagenda nanyomberamu. Mulekerawo kubeera nga muleeta abayimbi. Nga waliwo emizannyo, there is an audience for that. For theatre. Ayaya ne balyoka bagamba theatre. Theatre yagwa. Zubedah mayine kyayogerako. Bagamba theatre yagwa. Theatre tugikomyawo, tugezaako jizza. Naye kati bagaye mu. Ejja kudda. Ndi mulina okwerwanako lwako kati mubayina. Twerwanako ate bagatwerwaneko tutya. Tumale kweyambula. Ekigezo nawe kimanyi theatre yagwa. Naffe tukimanyi yagwa. No, anti ekyera ebimu ku ebyagisuula byebyo. Kuba nti abatheatre balaga nti bakyasobola kweyimirira. Kuzannya muzannyo nga tekuliiko nti bagenda kuzannya wano bayimbewo siddi bazanye wano bayimbe. Nti bateekayo abayimbi nga gyemitwe eminene weegiti egiri ku posta. Kati abagenda okuzannya omuzannyo ne babeera mu butono. Kati ng'amakulu abajja okulaba si balabi ba theatre. Abazze okulaba bawagizi b'abayimbi abo. Era omuyimbi bw'amala okuyimba owulira nga bimutama mwe byemuzannye. Kuba kyeyajjiridde kirala. Omulabi wa theatre abazze kulaba theatre kuba eriyo ba story. Kyova olaba mu theatre abalabi baffe bakeerako. Bwe ngamba ne omuzannyo gutandika 2, 10 baba bali ku Serena nga baatuuse. Kuba story bwe kuyitako togenda tandika kubuuza banno. Abo baatuusewo batya kati baliwa kati bali ku ki oba nga ali ku seri. Kati ko gwe ng'okeera ng'ogamba kogende ku Serena lwaki tebakola wano ku National Theatre. Ntono temmala. Temmala. Bade yasooka National Theatre. Ntono temmala nasooka ku La Bonita. La Bonita. Era basasula 10 ku mitwalo 5. Theatre ina value y'amaanyi nnyo, tuzimba stage tukola biki kwegamba ate tutuula wansi nga tuli mu bazannyira ekintu ekigenda okumala 4 hours tuli awo ku stage. Ekyalo ovaawo izo ina by'okyusizaamu onyumiddwa. Okitegedde kati bwe tuku mitwalo 10 tuba tetukuyiseeko nnyo. So kati tuli ku Serena Hotel Kampala. Yes. Okuyingira emitwalo 10 emmeza million 3. Kyekyo. Waliwo tubinawudde bagamba naye mugisedde nnyo biki bagamba tekaliyo kimena musasulira mmeka. Muleke theatre mugisasulire 10. Kaliyo kabeerewo 2 mutwalo. So kati mbuuza kyekigenda okubeera eyo 10 lyange nditegeere ntino ndikuwa nga naye nakye ngenda okufunamu. Lwakuba abayimbi abagobye kati sisuubirayo Kenzo kati ngenda kulaba gwe. Abayimbi tebagenda kuyimba, abayimbi we bali ba Spice baani bagenda kujja kutuula, abayina baguze tebo zaabwe. Bagenda kujja nabo kunyumirwa. Obagobyewo ku stage. Tubaliiko ku stage tulinako abagenda okuyimba naye bano abaana babeera mu theatre abo. Ba Mirere live. Esegedde. Mirere abo abaana bayimbira ku gita. Naye nga n'olimba lwayimba lulina theme ku kiki tugenda okukola. Tugenda zanya ku domestic violence. Nakulabye nga ayindoza munaye bankubye. Okitegedde? Eyo theatre. Badomanyi bakukubye. Naye nga musajja Kimonsi nayinza okwekanikira nankuteekako oluyi. Begenda ku aba yayitawa. Kati bwe kibaona musindika oba wakiso. Kibawo naalukukuba okola otya Shamim. Zato nawenda otabuloosi nti omusajja yankubye nnyimuka ne muzuukusa. Ndoose ng'olinga eyegezaamu okunkuba oluyi. Ekyo kyavuddewa. Ndoose buloosi kati ate olwo bwe nkulaba ng'owanika omukono. Onteke. Jabo. Saagala kirootako ekyo. Wabeerayo simanyi oba babasindika oba baba basoosaaki nga bajja bamikono. Basoosa mikono. Ne bajja ku nsi nga bakuba kuba mikono giba gyabasookayo. Kyova era gimusookayo ku feesi y'omuntu oba ku mubiri. Bakuba. Naye asooka bakuba omukazi aba yasoosa mikono. Now, if you're talking about domestic violence, kati tugezaako manyi domestic violence mungi mu bintu ebiruma bannayuganda obutabanguko mu maka kintu kinene nnyo kyaffectinga emirimu kyaffectinga abaana baffe ku masomero kyaffectinga domestic violence ali mu kkubako kana abasajja babakinya psychological manyi abakazi mukinya nnyo ebintu ebyo ebyekisi kazi asooka kukinya n'ogweddalu ogenda mu rehab olaba abasajja bangi abagaggana ddala baavaako
naye nga bakazi ng'omukazi amukinywa ng'ali awo omusajja alinda waddayo ku mwenda abasange bonna nga beebase asoonookanga kovu mu maka ge. Abaana bali ku masomero tebaagala kusoma, abaana bali ku street soko bangi bazadde baabwe gye bali naye nga baali beekuba abaana ne badduka ne bagamba akangende ku street nkooyo okulaba bano nga beekuba. Tulina abakadde nga yasigaza amaka ge kati nga Bina abazzukulu bali mu mukolako violence bamugoba mu maka bamugaa jjajja suula akati tasuula jjajja suula akati tasuula basiiba bamukuba nti fa naye nga tafa alemeddewo nga baga batwala ebintu alemeddewo baga batwala ebintu kati violence mungi ow'ebika ebyenjawulo kati twalonzeewo ne tugamba mu birimu Abannayuganda obutabanguko mu maka kyamaanyi abatheatre tuli basomesa ate ffe ekirungi kyaffe nti ne bw'oba siponsa ofunamu nnyo lwa nsonga abalabi baffe bali corporate abalaba emizannyo ate kyabawuliriza ne bw'oba okuba kalango bakawulira konna Bina yagenze mu kyuma ne kimuleegula ne kimukyusa kino ekyuma kikola bwe kiti ekikugira eggumba ne kikola kiti bawulira kuba mu theatre amateeka gano wammanga bw'oyingira theatre n'otuula tuba tetunakuba anthem ne tukusomera amateeka nze ngasoma mu mizannyo gyange gyonna era nsobola okufulumya omulabi ne tukugamba essimu yo layiti tusaba ogikendeeza tusaba mwena nga tunatandika muzannyo mugende mu lose abaagala okubaako kyemukola tukusabaddemu oyimuke mu interval nga tukubye kati sonze nsibe nedda tuba tukusabye buno obudde twagala bayigiriza discipline ya theatre nti bw'oyimuka nga tuzannya eno story banno bataataaganya bali mu kugoberera story okitegedde it is just discipline kyova olaba abalabi ba theatre bonna bali disciplined abalabi n'abazannyi kati ne tukugamba essimu yo giteeke mu silent tevuga nga tuzannya tokwata torecordinga yes you're not allowed to record kubanga nze ate sente ngenda zijjawa stage nagizimbira emitwalo 2.5 ejja dola nenkola ki nenkola biki nina gikwata guno omuzannyo nguteekeyo ngu copywriting ngufunemu sente okitegedde tokwata you can take a picture. Yeah, you can take a picture. Nkulaba ng'oli kati nga face gye nalabye ng'olinga gwe bakuba. You can take a picture oba okulaga nti bane tukyali wabweru tugenda tutuuse wano ku Serena okitegedde ne munda osobola okukuba naye nga toteereddeko banno kamera oba kuwanika mikono bwotyo oyinza odistracting ali emabega ate nga ye ali attentive. Bwe tukuba oluyimba lw'eggwanga mwenna muyimuke osobola wanika omukono just respect. Nesiba kya Buganda yimuka just theatre discipline tonyumyanga omuzannyo gugenda mu maaso muli mu kunyumya mbozi zammwe eri tuzannya kyokka wali aba following emabega okitegedde so theatre is discipline kati ebyo byonna twagala okuddamu bbiraga ne bwembanza nnyo kati nga fe abasekera wakula bakuba obuleko osobola okuseka kuba oba onyumiddwa ekyo kyokuseka tekikikujja andi nyinza okuseka abala nga bamaliza dda nze nga nkyaseka ekiri gy'oli kubeera naawe obalaba banno nga bakutunuulira bonna bakyuka omanya abalabi ba theatre bo bennyini balina akajanja n'okusinga ffe abazannyi bw'aba atudde ng'alaba muzannyo ne bw'oba owusipeeringa emabega akyuka bwati nakugamba nnyabo tusaba osirikeko kiraba omuzannyo omulabi wa theatre mulaba edduka kyova olaba era abantu abalina obulango mwandibadde muwanya abantu ba theatre obulango bwammwe nga bwe baba balina emizannyo mubawa abantu bawuliriza nnyo obulango bwammwe babuwa attention details zonna baziwulira kuba bo bawulize bayizi balungi ate theatre tuligezaako kugizza amanye ekyasuula theatre ekisookera ddala abaana bagiddukamu lwakuba nti tewali ssente abalabi bakendeera omuziki gulina engeri gye kwatutwalamu abalabi ne bakendeera naye kati ketukomyewo n'abayimbi bajja kwekwatako mu byenda okitegerwa naye n'ekirala kubajjukira n'obuzanyozanyi bwe bazanya mu nnyimba zaabwe era buva eno ewaffe bw'owandiika oluyimba lwo nga lulina story oba jja kwetaaga ffe tukuweyo ka script ak'oluyimba olwo naye ate n'ekirala tutambula bagamba nti temulina script ng'ebyedda ebyebweru mwenaku zino bwe mutuuka wali nga muyiiyaawo mangu bakikola abaana naye twataddewo workshops zabwerere ennaku 6 baana bajje bayiga bwe bawandiika production entuufu erina kubeera etya aba tulina abasomesa okuva mu nsi ez'enjawulo bwereere wano ku national theatre nga show yange terinatuuka
okubanga 10 Kenerick atuukano nga 10 y'omu ku bafacilitators bwereere agenda somesa abaana Uganda wano ku bwereere tulina Marion ava Germany naye wa theatre kati bagenda kuyambako abaana balekerawo okukola ezo productions eziri half baked kola bukozi yagala asolozeemu 5 abalabi bafe abagobe nga teri scripted we ewali script babikola mbimanyi tamanyi nti amataala gagenda tambula bwe gati theme song nandi gikoze ntya tamanyi nti bwenkubiramu ennyimba z'abantu nga ziri ku CD nga saabasabye basobola okunkuba copyright yenja singa mba mbitaddeyo okitegedde titojja nabbi copyright nga byoyagala singa okubiramu ennyimba z'abantu nga tebakubize Shamim presents face ye eri wali nze natya n'okutya matwalo 10 yenze omukazi atatiisibwatiisibwa oyo wenyemerera ne nga kino nja kukikola mba wakukikola ate mpaka nga nkimaze nkigusa sikola kintu nekireka mu kkubo ekirala mutandika saameka mutandika ng'abayimbi mutuyingiza saawa emu ne mulyoka mutandika ebintu byaffe abatheatre nga bwenaka tuli organized tugenda tutandika saawa 4 ez'okumakya tuyina abaana bakola makeup oyo nga gwe walaba bagenda kuba balaga ebintu byabwe wabweru wa Serena awo wonna tugenda kutimbawo wonna okitegedde tuyina abaana bazimba stage abaana bakola sound bonna bagenda kubawo ne tuyinako screens ezigenda okuba wabweru nga ziraga emizanyo gy'abaana abato gye bazze bakola okitegedde gy'abavubuka kati okuva ku ssaawa 4 tugenda kuba active tuyinayo a moment with Ken Erics n'abafaani baabe Uganda agenda kuba afuna ebifaananyi nabo ng'oli serious yes ndi serious ono si katemba ono theatre kati twetwagala balaga nti theatre kati yalinye level tegeera screens zimwe mugenda kumena omwekubya ebifaananyi olambulako ku table n'obwe olambula ku eri bw'olaba kubakola costumes za theatre babeera batya makeup wa theatre abeera atya bwe tunyumyanyumyamu naye nga ne screens bw'okoowa ng'oga akantu lwendabeko ku muzannyo wano tujja genda obayingiza ku 11 mu theatre munda mu Serena munda mu Victoria ng'eshifuto nebo wako okuva buwazi okitegedde ate bonna ddaleegi bino byonna ogenda bisubwa ate nze bwe ŋŋamba nti omuzannyo gutandika 2 wallahi ne bwe mubaamu abantu 3 nzigulawo kati nina entandika buuza ku labonita wangi enkuba yatonnya abantu abasilabonita yagala okujjula ng'obudde bugenze saawa 3 nga natandise dde omuzannyo ku 2 n'omugenyi omukulu yagenda otuuka nga oledde natera okuba interview weŋŋamba nti gutandika 2 guba gutandika 2 tulinako abaana abato tulinako abaana abato domestic violence bakosezza bakoze poemu yaabwe nabo bagenda bawa tulinawo abaana abato abakuba emirere tulinawo wano abaana abawala abafuuwa eyo saxophone bagenda tufiira mu saxophone nga muyingidde munda mu Serena buli kimu tugenda kikuba nga kiri live tewaliiwo kya CD buli kimu live njagala mulabe ku talent eziri mu theatre munda wow abantu otandika live empozi wagamire birimu bayimbi badde muliwo tulina wano abaana baffe aba live abaana abali mu ababitegeera bakubisa amaloboozi gaabwe nga ne waba talina gita akuba ekkumi lyammwe ligenda kuggwayo bulungi ate Ken Erics wakuzannyako ddakiika 2 muzannyo gwonna agenda kuguzannya kati njagala mujje mwawule Uganda ne Nigeria baani nga bayimiridde ku stage ani bajja ffe twabaleetera ekyo nga tebalina wano kye balaba oze kubalagako abavubuka weebali abaana weebali abaana babalina talent okay that's nice musasulanga bukya njagala mbalabe nga tugenda kujja ku lw'omukaaga it's a Saturday but I want to know mugenda sasula sente meka Italo 10 mayigo nnyo mugenda kweswaza oyo katusasula mmeka kuba mbadde manyi mugenda tuula ku ttebe baba talina ngera ntanga mutudde eri mu bantu aliwo tujja kuyiya kulengererako kyo tuvumedde mukadde wuyaze no njagala mbalabe ngambe oya njagala wenywera okula wange ate kati okula mu katebe ogenda muwummuza ojja kuba omuntu ayagala fuluma amusambe tuula naye ku ttebo ogenda kuntuza mwamuwoza theatre yagwa naye nze nakakasizza abantu nti theatre ekyaliwo basponsors be tulina bokka b'amaanyi wabalabye tulina UCC nakugambe mbuno nzembe mbwenyonyogeze tulina UCC ku board Twitter chekana mwabukaba tulina UWEC iyo basonyegeri
Ati wakabye oyagala mutunuulira kati guyo mwetunuulire. Uganda World Education Center. Nayo mujirira. Yes, ebitongole eby'amaanyi byalabye nti abavubuka weebali ate basobola okukola. Ne PSFU kweri ku board. PSFU. Foundation ya gundi. Private yes. Aba bro. Obamanyi abo? Maneno za wapi? Ni private sector. Private sector foundation. Katogena fungwa. Mwana manyi bro. Dr. Ruth Romani. Dr. Ruth Kaso. Oh, okay. Omumanyi? Yes. Tewandifudde bwavu kubaliwo kati kuyamba abakyala. Kati nkolenti angende mugamba obwavu buno. N'atata wabuwiibwa ate ayagala alabe nga kyo omuwa ekintu ky'anaakuteramu ssente ate ofunemu. Naye kati nze nsobola ku actinga nga ki? Ate maama neeno munajjeera leediyo mugyesibyeko temugivaako. Era neeno mujje bannaye mulekerako ne ku baana. Babe ate nga babalako kye bafunamu. Ati si bw'oba oli ku leediyo nga wagiganirako yeeta muleke wabeeko agijjawo. Kya bannaye. Alebedde ku leediyo. Leediyo girebereko nze nkuze nkulya ku ddembe. Kisegedde ng'okola. N'enkula nga simanyi na bintu by'abasajja. Nga owulira Bina. Mbulira. Bigenze bintama okyakola. Alebeddeyo. Ekigeza ofunyemu nnyo kati kansigale nga nkola. Naye mwatuwa bya Bina. Ale twabaawa bya n'ebipulogulaamu byammwe ebyo. Byali biteze. Ate nga buli musajja ayagala obeere ng'oyogera nga Bina baby. Nga weewombeke. Yali weewombeke naye kwewombeka kirungi. It's better communication. Naye gwe n'obeera ng'oyogerera waggulu bannaye. Neerabira ate baba ndikodingira waggulu Mukama yalina enteekateeka zange ez'eddoboozi. Naye mu kisenge kimanyi okakanamu. Eddoboozi ndikakatamu naye olumu nti neetaaga nga ate era liwabye. Ogutali musango gwange. Oteka mu music kati tegeka national anthem n'olyoba. Kandi kati sikitegeera. Bwe mba mupangisa yoleka beera tazze. Kizisegatta. Eki? Money minded. Kikyoteka. Anaye. Ate singa ndekata singa siriko bucupa bw'oliko. Mukama Katonda. Zena livaako kati nafuuka mu sister. Yagenda wafaaza mulopera. Wayanjulira kyo wabivaako. Okwanjula kirala tokwanjula goyanja kwegatta. Ate oyanjula kola sanyusa bazadde. Ayogera n'okola oti. Noddayo wakati. N'okuyita ku mikwano gyo basanyuke balye ku mmere. Abantu balwa okulya emmere y'emikolo. Okola bukozi mikolo just kweraga nakusanyusa abantu nakulya emmere ya mikolo. Mbogera kuba wa Shamim Mukama akusasi kalungi. Kola twala bro. Yagamba gwe takutya. Ojamuza bro. Ojamukola. Ojamuza bro. Bichebyo ngandwa n'otezwako tonywa. Omwami wange tasabeera wesiri. Sha kizibu. Tasa. Ekirungo kiki wasannyalaze agamuleetera okusaga feeno. Oyinza omutuusayo n'aziba omumwa. Omusannyalaze agamuleetera okuba nga ayogera kafeeno. Kati natandika kuwandika. Where is Shamim? Kasita oteeka erinnya lyange mu mboozi zammwe oba ogenze. Ate ayagala njogerako. Ofuna omukazi nga nze oyagala amwogerako oba onfunye nnyo. Abakazi abategeera ku nsika. Abakazi abategeera ku nsituli batono. Ate nze ndi wa bulijjo. Omukazi atali wa bulijjo ali unique. Batya oyina kirungo kyogamba ekitulemesa. Kati ati kale gwe kala akwane oyogera erinnya lyange olabe oba onoosula. Kati nako nsobe ky'abakazi zibakola baside dish bano batuuka ne boogera ku kutandika nga buli ssaawa ayomba ateekamu erinnya ly'omukazi w'ewaka. Naye bw'otijjisa nnyo omukazi anti omunkuba nnyo anti biki oba oyisaawo. Sajja ebyo tebabyagala. Omukazi gw'atayagala aba yamugobadde eka. Wabula oli mutuufu. Ate ng'abeera akyali naye. Anti aba akyalina ekitegeeza amwagala.
olwajjeno sayizizeeno kiba kitegeeza anti ajjeno n'akulimba abasajja balina omuzimu ogwo ogubatemba naye gugenda mu ddakiika 3 bwe gugenda ng'ajjukira eka nti nina omukazi n'abaana era omulaba kugamba kanzireeko obudde bugenzi mpulira abawo kiri ekimbe ejjini liba libakutte bawulira ate nga waliwo ebiwoggana munteekeko munnange kizoke kati webadde okyambulira abasajja jasigoba muzimu ogwo ogubatemba era omulaba bwe kimuvuukako adda eka naye ate n'ekirala kyenjagala omanya kuno okulabirira okw'abaana like bano abatalabirira baana baabwe nga bonobeera kati wabanga kyasasudde nga school fees abaana bagenda kukola bigezo ng'alina abaana b'ebbali omusajja alina buli wozaala wonna gwe gobamanya muzimu gwe guba gwakutuma n'ogenda ebbali n'ozaalayo omwana olina omulabirira era singa banaakutuleetera mu mawulire wano tujja kukusansabula omwana oba olina omulabirira ezo ziba repercussions zo anti kati nze bw'aba talabidde nenyingirawo neŋŋamba munaye omanyi nsobola okweyingizaamu otya neneyingizaamu neŋŋamba nti munaye omanyi abaana munaye wandisoose kusasula school fees za gundi eri buli mukazi aba ayagala baba basooka owuwe kuba naye bwe wamuzaaliramu kitegeeza olina obuvunaanyizibwa gwe omusajja gw'osalawo nti nina kusooka kusasula za mukyala wange oweewaka ndyoke ensasule zirine ng'abaana bonna b'ozadde kyandibadde kirungi bonna n'obasasulira anje mbadde mbuuza bw'aba tabasasulira nga tabalabira sirina kunonooza nze nfetononooza ate mukazi noonya yennyini bwe mwakola ekikolwa bw'oba oli waddembe oyagala musibasiba ate omukazi w'ewaka yakola ki yaliyo nga mwegatta yabakwatirako ki gw'ononooza ate nze kyembadde ŋŋamba kuba ayinza n'okuba abadde takumanyi n'omuleetera ekisa ekikutandika okukunoonyereza akatandika okukuba kibookozi obadde teweetaaga manye abakazi b'ewaka bacunya bajja baabwe silent because bw'oba osanzeemu abaana oli nga tabalabirira school fee sobola nga oba nga bayisa bubi sobola kweyogeza neŋŋamba nti abeebweru bannaye ng'obayisa bubi ne mukazi ngaani agamba omukazi w'ewaka nga yayomberako abeebweru batalabirira bambi kakajanja sikayina nze naye izitoke tebubeera buntu bulamu buki ate omukazi ye teyamanya nti omusajja wange omumuzaalamu gwe goba bbaawo mugobe emisinde yonna gyadduka mugobaako awa abaana fees naye nze tajja kunsanga ngamba abaana bana ebiwazaala ebbali nga tebawa fees ate ntya baaba nze sirimba baana biwazaala ebbali nga tebawa fees ate balajana tonaweerezayo sente ogwo nagwo kubeera musaayi gwe ekisanja kikola ku balala kasita tutwalira abantu eyo abeetaaga obuyambi leka gwe tekimanyirika tekimanyirika nga nze kkubira munnange mujja wange nga agambye nti abaana tebannagenda ku ssomero kati lwaki abaana tebaweerayo fees obwo buba butemu obwaddala pozi nga abaana nabasangamu mu maka abo mbambaagala kuba nze mba nabasangamu mpulira naye abansanzeemu mama abwe goba nange mby eno ngoba anasooka omukwata gwanaawa fees ate waayi katene kati ku ndowooza endala nadde mbuuza eyama mwemba mwalagaana teri kufuna lubuto n'omusajja nga bya just olubuto ne luyingiramu wamma nkugamba nafunye olubuto ate nga byali bya just oyinza okuba byali bya just naye nga wendufunidde bwe nkugamba oyinza okuŋŋamba kireke itiiza okke luzaali nona ndiko okusaba obuyambi anti nkugambye enzija ne nkugamba nga nakalutegeera nti nafunye olubuto okitegedde naye nga twali bya just kigeza gobeera olina okulugjamu no wayinza okubaawo olujja nga luli accident ne nkugambako nti oluto nalufunye kati wali omusajja agamba mukwano nyamba naye weeyambe mu luvannyuma lwa wiiki siddamu nenkiwulira ekyo kati tuula weka weefunye sengawo mu mutima gw'ogambe ekituufu bwe muzaala tajja mulabirira muzaale nga wange oba muzaale nga wa misinde na poliisi ansa gye weewa gy'ogenda nayo mpulira tokakanga muntu kintu kyatayagala gwe bw'oba okyeyagalidde zaala mwana wo
mulabirire kyokaka wakusaba famire omugambe mwana nze simanyi lwali lutalo twali mu lutalo lwa Amini awo saategeera taatawo gye yava yeetega wetege kiri talina na mukazi ani bayireyo munanga alisi definitely talina ndeibaya mukazi we teyagenda no anti kyenkugamba gwoba tokiraba naye ku basajja abaagala okukukwana kuba nze nkiwulidde nnyo nenjagala nkikugambe nga sikugeye nshegedde otambula n'omukazi mukulu ali myaka ng'oba 45 ayingira 5 ge kati abantu balowooza oyingidde 4 sajja abaagala okukukwana bonna bakutya kuba emyaka gyammwe gibaamu okufuga gibaamu akamanyiiro mwaba mwakola ssente nga temweguya kati buli muntu andyagadde okukuwasa ati agamba aba abakazi abakulu njagala kubuulira tosafunayo ku buwala butototo bweza tandika kukola nabo batambula nabo Bina naye nomuyita oba newaba okola naye muyite mami ofune ku basajja olaba kati onze obweraliikirivu bwange buli wano kukaddiwa nga tukulaba nga ffena tusirise tali akyogerako nene okaddiira omukusaaga Bina abyogera ku mpewo bajalowooza ebyasajja babivaako Bina abagamba ku mpewo Bina abyagamba baba bamanyi mukwano gwakuwolereza omusajja waba njagala ajja oba Bina alwe bataliwo abasobola nedda ekimuganda si kya Bina nti amutya alowooza emyaka oli 45 niwe tunaabakakasa tutya bote bajambu ennaku zino mugane mwenuunamu amasavu g'abaana g'enkanyanya abasajja bagenda kukutya odibe kijja kunnuma kyokka nga Bina asirise naye naye akiraba nti kibi kyako akuwolereza ku TV abagamba bannange omwana oyo omuto mulekere omugamba bamanya atandika kutambulako n'obuwala obwo naye buli wenkumusanga naawe bambi bwakola ebintu bino ebyemmere kufumba simanya bunzaali agenda bulaga era ayita gwe bwafumba naawe bwabanga agenda okwogerako n'abantu n'ayita Bina bwomuba ku lusegere bannange tambulako n'obuwala obulala attract nete munange lumu na lumu mu wiiki Bina mulaba mulundi gumu mu wiiki Bina mulaba mulundi gumu abasajja abaagala okukuwasa tebali abo abamanya nti bali awo bakutaddeko amaaso naye buli baagala okuba nga abakusinkana senga wakuli ku lusegere bwoba okola nemuyite nga mami kati olaba bamanye nti kale goli mwana muto ye mukulu naye mugamba katonda wa addagi naye Shamim Bina funa ekiso omwana omuteemu atambule yekka olaba emyaka gigenda nga fena tutunulidde Doreen bwe tuti nga biringa byakusaaga tugirabe nga giwera gigenda Shamim pata Bina mulaba lwakuna oba lwakutaala kati buno bye tuba tutamuza buwa bu video endo kwenda sibana na Bina kira kanonye wano utana koko bye ayinza nokoba bogenda mu photoshoot ya birthday wekubya naye nemugamba kyane wekoledde adivati y'okudiba nga terya kase ina okumpa zipozi nangamba kola bote akuwa pozi ina pozi nga abaya akapozi nga naka ekigere kinnuma naye obwana obuto munange gamba n'okungamba yambala bumini tekayo ekisambi wuuyo Bina yabiŋŋamba Shamim ndi serious naye kati audience yammwe ogimanyi abasajja abakulaba bamyaka emeka n'abavubuka mwebali 7 okudda waggulu abavubuka abalimu abakulaba baava tosobola bafumbira nedda baba kati golimane minded era kyekituufu zenyaganyo sente
esa wene n'omuntu okusobola okugamba mbu alina mwavu nga talina bando somata mulina bando abatulaba naye bannaye tulina ne 10 nerisobola okujja ne ku show yo ku Serena bagenda kujja era bagenda kujja lwaki ogamba mbu abatulaba baavu ati ngamba abamugoberera abavubuka abandi baddemu abayinza okumugoberera baavu ono alima ne mind decent n'ebyetaago kuba kati omuvubuka agenda okukuwasa Doreen ayinza okubasa okulekera akameeza okutwala mu botiki n'ogula engoye n'okukola shopping n'okugulirayo ebizigo naye tagenda asobola kugula gano kantu g'otambula nako katulaba Bina ebintu byagamba otambula nako biribyo obeera mbyakunywa bucupacupa bidagaladagala by'omubeezaamu ebyo nfojja okuba ku simu weganya abasajja ku WhatsApp oli mu bidagaladagala Bina byakugamba muba mwakavayo naka tugende mu cyumba kitukube ekuba kandi abere fit exercise oyagala bamusitule oyagala tuko kumusitula ng'oli azitowa bakolera nsanga Doreen ate abakazi abakulu nze kye nabayigako obufulasika tebubavaako nsanga oba n'akafulasika Doreen aba n'ebicupa naye banaye mukama Shamim naye atansinga 180 nimba kusanga naye bisanze ko nga tolina kibuguma kyonya oba obugumya kibumba oba obugumya ki tobanyi abugumya naye abugumya naye buli wamusanga aba alina kyanywa nga kibuguma yes nga kibuguma kyokya kati kino kireero okula nedda oba bataddemu mulimu jinja biri muli bagogola misiwa Babie kati naye byoyize mukazi future teri mu kafulasika kola sente bankule gwe oyagadde bakuule ate ffe zaffe zetukola bazitukuula ate obuvubuka bwe bujjo obutalina sente no bwe buneesimba bujjawa mu inbox bwe bunkwana mu inbox nagambye era bw'okyogedde nentegeera anzise nentegeera olabye ndowooza ogenda n'okebera ka profile ogenda olabako stays in London okuzaala bakuyita bakyamalizon delivered ni Masaka actual location Mpigi n'otegeera muyaye olabye mama olabye byenkugamba then abalina potential bafumbo zezo bera sigenda munaye kunjira amazzi mudu kuba kasajja bafumbo owajja naye mujjewa sibera na Bina buli dakika naye mujjewa ate ali wa munne yaliwa naye waliko wa munno nera nawe naliko nenvaayo tebanzijjaayo bujja navaayo naye yalina gwe yali ayina naawe n'omuswana ono yafuna omunakenya ono ole omunakenya mukwano siya yamposinga kugondiye gani nze omunakenya yo taliyo wamma sirabangako munakenya ku Facebook page yo nedda na sharinga kubanga baali bantaginze bantagire Doreen kale layira mukama Katonda akola omuliro gwa mukama gocha wallahi seka layira nti wallahi tomucontactingangako temwogerangako nja nokulaga byasindikide bina tomuddamu biri muno messenger sina jendaga nawe ayagana kwesimbawo eri mu Kenya ulira sente zotusibya go na Uganda go museru andi kubera n'abakadde tayinza kula gadi future twataga cross culture mame wani bagamba banakenya bakuba tugenda ani agamenti byomwakuba banakenya bona bakuba no me I have good friends in Kenya tebakuba tumunonyerezeeko nedda mukwano seetaaga agenda kwesimbawo byadda oba ulira bwotutidde future tugenda okulaba wano mu mbaga gye weekoledde omusajja abadde agenda kuteekamu sente fenga olugwaffe gwakujja kulya nakuba nduulu kiba kibi okweteekamu sente omukazi yenna baba bakuwasa ewammwe gwolina otutegekayo tokkirizanga musajja kuteekamu sente wammwe ate bino ebyokubeera nga bakuweereza sente zirongoosa simanye ennyumba ebyo bakuba ggwe oba tokyalina bwogerero buli woogezaako okubikula ebbwa lyakamwanga agamba gwe ennyumba maama olangi oyo gwe beesigamako nze namuteekamu tokola mukolo nga tonnatuuka bwaba baagala bajje ennyumba gye basangawo yeeyo naye watagirongooseza yeeyo naye buli ebasiiga langi ono gyemiggo n'ebyokulya kamanyiiro n'ebyokulya
wali empaza abakazi abasaba sente z'emmere tufumbe ewamwe mwali mukulu omugenyi bwe yajjanga okukyama amuguzanga emmere like mulimu ebintu nga biri self explanatory omusajja bw'ajja wammwe okujja okwanjula aba mugenyi gwe mugenda kwaniriza omwanjulira abantu bo mikwano gye abako n'ab'emikwano nti ono mubangi gwe nnonze aba mugenyi omugenyi aba mugenyi babaguza mmere baweeyo bw'oba osobola mugambe nja kusobola abantu 2 bw'oba ojja nabo aleme kuleeta 10 bagenda kwongererako mugambe nja kusobola 2 ate toyongerako beebo bwe tuba tetunnatuusa ng'ojja kujja na 10 katujja tulindamu omukolo nanze ndi mukazi ne bwe yeekuba yaba siwuwo lwaki onteka ku pressure yakujjamu olukunkumuli lw'abaana it is okay anti ffe mbusiraamu eno ne bw'oba tonnanzaalamu tukola nika ewaffe mbasiraamu omukolo guba guwedde bino byonna bye tukola okwanjula mbaga gaba amasanyu gaffe ga nsi eri ewa Mukama tuba twatukuza dde obufumbo mu nika esobola okubeerako abantu 5 oba 3 ne bwemba munywedde buugi oba mazzi kiba kiwedde That's why Erikenzo ya insisting ambu kurema n'amakulu abakola nika abagikola sabo obufumbo bwali butukuvu tiwabeerawo bantu awo babawo abo bale saidi y'omusajja yinza okubaako ng'omu 2 abagenda okubaawo ng'abajulizi ne saidi yange ne bavaayo nga bagamba omukolo ne gubaako abantu nga 6 oba 10 ekinene wonna newaka basobola okujja ewabe w'omwana ne bajja abantu nga eri 4 ne wano 4 famire yonna omukolo gonna ne gugenda mu bantu nga 10 kati bino bye tugamba mbu kukyalako kwanjula biki ebyo biba by'amasanyu byaffe byansi ffe Mukama abantu twakola dda ofuba obutukuvu ye jjayo kati wano tuba tuyita bano abangi be tutayita wano era bw'olaba kwanjula omusiraamu yenna nga baakola dda nnika tebaddamu kuwoowa n'embaga baba bagenzeyo bifaananyi bya muzikiti naye tebabawoowa baba babawoowa dda kati olwo njagala nnyo ekigambo amahale awo wensimba essiraawo tunula nnyo oba amahale gazze ate saagala gabbanja ayinza obutansasula bw'oba talina saawa ezo nga talina lwakiteesezzaako bw'oba tolina naye tokiŋŋambirawo nti sirina okay kati naye osobola omuwa then namala nakusasula n'abamahale abamu bagamba ku luhaani n'agamba ayagala ku luhaani mulina abaana basaba ebintu ebitategeerekeka wano naye ng'omuntu yandisabye eki saba amahale agategeerekeka kusinziira ku nsawo ya bbaawo naye omusajja alina wano zaakeedi ziyimiridde alina biki bagamba saba amahale nti bampeyo 3 ntunuulira ensawo nekugamba nsabayo 5 nga manyi gy'osobola 50K ejja $. Omanyi kati omanyize sikyayogerera nnyo mu Uganda shilling oli mu dollars kunange nze kati njogerera mu euro pound ne dollar ate abananasa nnyo anaye buli omuntu mukama bannange tozizanga mu mbeera nali mmanyi okubeera ne $. Wano nti oba bw'oba nayo oba naye kati embeera bw'okola ennyo Mukama embeera n'agigoza oba weerabanga okubeera nnyo na Uganda shilling oyonoona nnyo so buli oba zikusasula you go nokyusa $. Kati ennaku zino nalabye nnyo nga pawundi eno amakulu mangi kati nkyusa nnyo neza mu pound kati waleti yange ebamu ssente ez'enjawulo kati oba olowooza ngamba za Uganda era nze n'omusajja nemba mugamba bula ndi mwavu naye wanikaddeyo 2 eza $. Twalinye nga tuli mwangu kati linnya level Katonda akulinyise level amina kati waleti yange tebaamu Uganda shilling mubeera mu pounds oba dollars n'aba traffic naye bankwata ku kkubo basaala nnyo okunyumya nabo nina gwena wanna $1 emu banaye yasanyuka ngamba aja go oba amanyi muwadde mmeka yasanyuka abantu wano tebamanyi nnyo $. tebamanyi vali yaayo atasobola nagikyusa bwangu alwa agitereka omanyi bagitereka yazera nsasira omuntu aneteekamu kuba mukwano level ya $, pound, euro asikambuuze bwema nga siina bba wange talina ssente era muteesa it's okay nemuwola eki amahalo wewasizza amahale ge gawasa omukazi ate abagenda kumala zimpe eti otya mugamba taata yazze ne tayina
agende bw'anaazifuna tuddemu tukole omukolo nate munnaye oli abeera kyaliwe nze ebyakyali tebikola mu mahale buli bufumbo bwe tugenda mu mpasiza otya mu bbanja ende naye abeera no ebbanja libi nnyo okumpasa ng'ogenda kunkumulamu baana ate n'okunkumulamu abaana ku bbanja byonna bireke toleeta kintu kyonna naye amahale sooka ogateeke mu nsawo gwaga amahale tuba tugabajetingidde oba n'amabanja nga bw'ogamba amahale gange bagampa nsasuleko gundi maama waaba yagatunuulidde bro wagamba yasaba amahale gammeka ga 2,000 agamba agenda kumpaayo 5 kanire Shamim wano ng'avudde awo mu kisenge mu ddiro wali bamaze muwampeye 5 kati baganda bo bonna laba bobatira future mbono muwozi bakugamba waya mahale gali wanti abadde tayinaamu muwozi owulya famire yonna bw'ogikubya ekigo bwe kubanga future affe badde genda kuyimukirayo ku mahale ago gompadde byonna bireke ennyanya zireke zivunda mpa amahale pa ssente ekiga twagala kimu ssente tomutwalira matabi kyakugamba naye lwaki tompaddeemu ssente mubeera toleera olaba ne birthday ebyo ebyokujja nga mumpa ebimuli oba nze ndi muddugavu nnyo ebintu ebyo sibitegeera kuba ekimuli kyompa nga kigenda vunda ekiro n'oŋŋamba nakiguza 3 nkutunira bwe nti nga ŋŋamba ekituufu nafuna mukwano gwange naye musire paamu ssente wamma nze naye muntudde mwenna mutudde ku ttebe emu mikwano gyange munkoledde birthday muli abantu 30 buli omu aguze essowaani ya mitwalo 3 nomala ogula buli omu essowaani ya mitwalo 3 nabatirako n'ebyokunywa okugwera buli omu ng'alimu ejeegi emmere gye mulidde twali n'ezibala kati nange ne mungulira essowaani y'emmere ne mugula ne keeki ya mitwalo nga 25 ne munnyumiza emboozi sente ezo lwaki temwazisonze ne keeki ne mutagimpa ne mumpita ne mumpaamu ssente mulidde emmere nze nenfunamu ki nga mulidde ku birthday yo ku birthday yange mumpe ssente nvewo nga ŋŋamba abaana bampa ssente nenkolamu kino social capital nungi ennungi era nange ngikola naye mulina okucelebrate I will come nisaabala nga mujajanya ssente nemuvaawo ne munsibuza amalusi nga nyinza n'okubasibula nga mbagabe ne thank you girls biki nga sirina zinziza amafuta omanyi okuva mu birthday nga buli omu agamba ne birthday yabadde ennungi ng'obwavu bukuluma tolina nakibwofuluma waka naye nga buli omu akuweereza bifaananyi bya birthday eyo nga ddingo bakoze wakakadde nga ne renti bakubanjeeka buli wabatonnya botyo ga ettima liri ku bawala bali ne mukwata akakadde ne mukawowa ddiko nga siina muyaga surprise nnungi mujje naye temujajamya nnyo musobola okujja ne mugamba itse cocktail mugule kacyayi kayinza okakagwera mutwalo musevingewo akakadde kange obanga kamu kitundu mukampe niye abaana bagenda tusibira ebimuli keeki mugireke nze sirya na keeki nze kazimpisa bubi njakaising sugar ate nabo baba bakimanyi nti keeki eri akaising sugar ne bagula keeki ya 3 ne bagirya ne bagipakinga ne bagitwala naye bannange ku birthday yo naye kati ebimuli munaye twabisalira amagezi batakako ssente no tukikaza no sheka no for memories nze memory sizina nze memory naya ssente memory yange ya ssente mba nzijukira nnyo memory eyo abaana bampa ssente esekeza bino omusajja bakutwala out katugambe nze ngenda mu dating gundi nangulira bukimu kyenjagala maye batwala ebyebbeeyi nangulira bukimu kyenjagala n'alyoka nsiibuza 0 siddamu kutunako nkuteeka mu baafa nkuziika nenteekako born in 1990 baredi mu mutima ne bwangwira siddamu kukwata born in 1990 died kolo olunaku lwenkulabe nasiibu obutakwasataza transport ongwira otya buli byonna bikola ne bwe tunyumiza buli netwe tunabwe tunuulizi ne tuba nga nsibwa n'ompa ssente siyinza kujja kulaba n'otampa ssente mukwano nazze obudde bwange ze saawa zisasulidde time wasted is not gained tegeera kyonyumya nkubaza nze ate oba nsobola n'okusooka okubuulizaawo ntumye ebyokulya oba sente ze andikuliddemu ebyokulya ozimpa enkalu
kubanzi badde nze sinaako buzima basiridde omubuuza n'omubuuza saagala kumalya budde oŋŋambe nti sene nja kuweereza enja tuziriddemu nze sagaye ndi muyala wontutte sowaani ya mitwalo 15 nze nsobola okugenda ewalule n'endi emmere ya mutwalo n'okkuta nina budget ng'oli mukwonoona olw'okuba onneegula bambi nedda mubeera mwetaaga time okubeera nga mulyawo. I will give you that time please. Don't waste time. Anti but we can't sit nga twogerera ku malusu. Kachai lwate bakaseera tebali nnyo baseera chai kutuuka wa chai nti weetaano tebali iwaabo ebimu tubireke Yali mudde kyekyo kiri ku theatre wano batambula bakolamu amaloboozi tulinawo bapoet tulinawo abaana nga bazina buzinyi dance tulina ebifo birala bw'otobola tutwala buli saako theatre mulina okumanya nti theatre zonna ze bakuletako zonna zibeera wano kuba njagala tulanga national theatre abantu bamanye nti theatre wano wabeerawo ebintu bingi wabeerawo abaana bapoeti wabeerawo abo abaana ba monologues kati gamba waliwo wano ebitone bingi nnyo twagala mujje muwe theatre obudde mudde lwaki tebakukusa ne bakola bati nofuuka wakiri chairman zaate kajanja kange nyinza okugoba buli ali wano naye bugamba kyenagambye omusajja bwanfuna aba nfunye nnyo yenna abannina balina okunkwata ng'ekyatika kubanga boyimukano gamakitadde oba kitadde nze sirimba bantu nze obulamu bwange butambulira mu reality onyiiza nkuga wanyiizizza wema nkumaze gagwe nakumaze ate nze yoli died born on this nenkutta ate bwe nkukyawa delete and block banneewala kugamba bigambo bingi ekindeetera oddiritinga amasimu g'abantu kuba buli we mbanjirako mbaja kusindikira message kati bwe batwekyaye I delete you and I block you oleme kwewala kuddayo kumujjukiza kwejjusa bigambo bye nandigambye ninga abasinga saakimugamba kale kati nze yakudiriti nze namba yonjijjawa neewala nnyo nokukwata enamba z'abantu mu mutwe ninamu eya maama wange etwala space nnene kale neya bubu neya bubu mweri naye wetwekyawa mu weeks bbiri enamba yeba envudde mu mutwe eya bro nayo mweri bw'oba kyawangeze keva mu mutwe sikyawa mangu just waliwo embeera etuuka nga tetinze okusinza ku byenjaga nga tekikyayinza eya boyfriend we olaba agigezaako tekyajja wamukyayo oyo kati gwe kasita olabanga enamba ogiyiyayiya tekyajja ng'omanya oyo agenze naye ng'okyamwagala egaanira mu mutwe nebeeramu buli wogezaako bwoti okugamba nti kanjeerabire ng'egaana buli wonyiga gyonyiga nsigirina naye nga temulimule tuzijjukira oba ogijjukira oba omwagala nnyo ku mutima muli ne bwakukyawa nze mba sikyagijjukira nange sijjukira namba ya muntu ankyaye egaanye naye nga ate luli nali njijjukira wali okyamwagala walayi njijukiramu 077 oba mwali mufu bane ex mwali mufu okyamunoonya na buli kalina kyoyogera ku butiiti obutiiti buyamba ki kyenjagala omumanya waliwo yamukuako ku luyi n'abukyawa jamuku olinago abuki buno bwoyambali no it's beauty kyongerako beauty ku mubiri gw'omukazi ng'ogyeko bino abantu be bagambanga nti ayambala akatiiti abamalaaya simanya ayambala akatiiti but it is beauty kasita oba nga tukatambulizza wabweru simba njagala okalabeko yes oli ayinza okuba nga kyayagala naye nga omukazi omufumba ate gwe tewandikatambuliza bweru naye no bagamba bwakwambala ku ssaawa eri obwo bulimu gundi waliwo abo abantu be bateekamu obaddaga sima be bajja owasenga naye buno obwaffe bwe tugula obuguzi ku mwana nti nkolerayo akatiiti awo n'okolamu kalayini kamubwe kati waliwo buli omu kisinziira kyayagala kati nze njagala nnyo ensi yange okola otya nyambala Uganda flag ewa nakyusizzamu kati njagala nnyo East Africa nyambala East Africa genderi agambye kati njagala kyusamu ennaku zino njagala nnyo Jamaica nze kyenjagala kati kyenkyusa katoyambala Jamaica kati ngenda kwambala Jamaica
naye badda kyobola kati obwaffe tebulina formula mbu kasenga mba njagala kyusa ate nga senga mukubiredde essimu naye agambye olamubuuza kala ki n'akutunuulira ekitegeeza ti obulina olimba ate senga ze ntunda akatiiti wano e Kampala abaana bakimanyi bagungulako biyitirivu kaloolo kamu keebiri naye njagala nze obwa gold obwa chain bwo tebukola chain naye chain twazifiisa nze buli munaye butebufaanana bulungi mukwana kakatiiti tonnafunayo mwana akakulukira nga kalungi mbuno bobukola sound naye bannaye sound kijeka gwe bintu byonna byonna bibeera bya buseeru dda tokitegedde akati wotuziza okwambala akatiti ka Uganda nze gye njagala nnyo ensi yange kyova ne buno nyambala na bukomo bwe buno akati bro wakolako bwati abawuliza okawuli akakuba anti kati otekako omuntu busatu kati okakonyeko ne kakuba nduulu anti kati okaliwo mwana goli museevu kyekitu nagambye weewala abakazi abakulu kati singa obadde olina abaana abato singa esi byoyogere emboozi zange nzoziwulira tezirimu nnyo buseegu nze bwe nalabanga nnyingidde emyaka asatu nokola otya munnange bwe nalabanga nnyingidde emyaka asatu nafuna bwana buli myaka 2 kwenyumya nabwo abantu baleme lowooza nti nkuze nnyo kati gweraba oli munene atandise abantu balowooza oli myaka nga 5 otambula na mukazi mukulu gwenkuze mpulira ku kuledi naye badaye Shamim nze wallahi bulijjo mmanyi oli mukulu olimba ati omuntu gwotambula naye atulaga kiki kati nze sinza tandika kutambula na titi buli wendaga nga nali muto nakuba nsonyi wa faadi tusobola onnyumya ne mga titi nkwagala nnyo biki naye okutambula naye nga tekisoboka anzimbe naye binabyokubanga abantu buli ssaawa tugenda mu birthday ate twekuba ebifaananyi nze naye kati ngono kyako bwe bamuyita atambuza leiko ng'akuyita ate naye tewekuba mutima leka kamuwemu waazi tuba tukola mirimu naye aba mugenda out ngenda nzekka giri giba mirimu kanemu out mbalaba mwenna kati jjukirayo emyaka gye tekyasaba amazzi ga nnyogo gakyayi buli wabeera abaga maama wange bampe kacyayi bukaba Shamim tandika otambulako n'abaana gyali njakuwa kuseji Bina mpaka fulasika nnyo ku kyayi atambula ne kyayi kale tukitegedde tugule ku butiiti ate stage jjukira eri free waliwo empayisiza mu Bina paka kyayi nale mugaba bano baseka leero yakujjiridde yanzijiridde twagala tulambale ku gomesi nga tujja ku mukolo gwe kigenda kukolebwa amiina nze njagala omusagala musajja atumanatuma njagala omusajja nga yeetuukirira yoyo omusajja gwenjagala bantya sibira na Bina all the time by the way mumuwayiriza abasajja bakutya basajja bantya kirabika Shamim oba balowooza oli expensive now that's the thing kuba obeera oyogera nti oyagala nnyo ssente njagala nawe ngoyagala nnyo ssente nze ku ssente awo wokka we nsinga otutegeera olulimi lumu ssente nze ate nno ninamu n'okuzira ssente nze nzira ssente obwo abasajja be bamanyira ebyo nakuteera 2 ku ssimu musimanja mulanki okola oti ozikomyawo ku ssimu yo nga nteddeko ne withdraw oyagala bakuwa dda nze olaba kati ffe twabonaabona dda mpulira shekede tukuza tubonaabona siyinza agamba nti omusajja anteereddeko essente za airtime omutwalo Bina goyinza okukkiriza omutwalo gwa airtime ebyo omusajja ali alina zimpa luli oyo ye musajja naye kati ozze mu levo zange nze nabonaabona dda kati ntandisa okukwata ku ssente nange kennyini neekwatya mu nsawo yange nenegulira data atali wa mutwalo ataliwo ebi kati goŋŋambye kankugulire ku data n'oteekako 2 mpulya ng'onkuba ekisiraani ozizaayo zonna saagala nnyo ziraba era olukalala nga kaliko 2 bwenti nyanguwa speed 6185 nange nali kasendi money back to sender nekutako ne withdraw nga nzibiridde akamanyiro tekaliyo ezanga sema mwama wabanga ankwana it's okay nsabe sente omuntu olina okuba liyo
mutegereze kibiyaga munne omukwano gongo ina mungi nnyo naye gusimuka nnyo singamba nina mu kasente mba muzibu nnyo singa onzijuza ebigambo kuba byonna mbiwulidde bayira nga muli out waleta kisheke wali ng'olaba amazike oba olabeeyo saagala nnyo okulaba naye naawe okiraba sizze nga ntambuza bigere okitegedde sijjidde ku wiriwiri ye booda nzize envuga nempakinga wali mufuta gaalinya kitegedde nzize nyambadde bulungi mpunya bulungi olowooza mpunya kawo awo tubuza tuteekamu ne sente y'omusolo tutikka butikka bwaffe nga buli special kati toyinza kujjaawo ate oŋŋambe nti kankuweeyo 5 gy'amafuta njikuwa nekugamba neyo yeetaaga amafuta nanina we nagikwatira 5 ngera bw'ogimpa naye omusajja buli musajja amanya levo ye bayibawe baganda bange balyoka ne bawasa lwakwa banditomedde abantu nga Doreen njogera lwatu nze ndi money minded n'omusajja njala ndinyumya emboozi emu 2 noyogera ebinzimba nga ndiwuliramu enkulaakulana saagala bano basajja baku mu inbox naye gwe nekkwatako ebyo nkubulokingirawo ebyokwogeza olugambo ebigambo ze gwolaba nze nekukwatako kunuuna emimwa mbulokinga abo kuba kati ebyo tebirinawe binzimba wabula ebigambo ebyo tabina twabiwulira dda nange njagala sente nawulira ŋŋambe ebigambo byenjagala byempulira nga birimu development mbuuza olina bizinesi kinaki Bina si byebyo kati nze Shamim nze byenjagala nze obwavu bwannumadda nenwana nenkola nenfuna ssente yange wemanzi funyeeko nga nsobola okwebereramu ne 10 mu waleti ale gwe toyinza kujja nti bagambye nze nkyetaaga atampa 10 manyira vayo omukazi buli weerinnya nga nsobola okwetuusaako 10 ayagala mu 2 bwe ntandika okufuna 5 yagala waakakadde kubanga kitegeeza levels bompa buno obusente akameza nga bino wammanga okola mirimu ki nti ndi munakatemba okusejinga omuzannyo kikutwalira ki nti production ng'ennungi esobola okuteekamu $5 naŋŋamba nja kugezaako okuyambako we naaba nsobodde kati buno gogenda otegeka ku Serena guli mu ssente mmeka nti ssente weeziti kankuweeyo 2 oba 3 nkuwulira nnyo okusinga nziza good morning walidde good afternoon kakati osizza nze neoba tombuuza ng'osobola kuteekako butesi ssente nga ze ziringa ze zimbuuza bannange oba olina esimbulamu era ngagenda keyayo eba esingira ddala yono oli otya walidde keyayo oli eba ndala reason it oba gyonna kyoyagala ne baba otaddeko reason beautiful oyo yayina special place gwe mu byonna kwekaza naye byonna n'abaana obolaba bassa message ezo aba ayinayo kaalinda ng'agabona omusajja limu aleevayo n'angulira akatogo k'15,000 oganda nakuwalabana n'okowanga naye omusajja ali awo ku mwana wa munne bw'amuwana adde lipstick ono ow'olukumi gw'osiigako n'aleeta langi ya maaluuni tasobamu omubiri gyebali n'abagaba Bina I think gyebali ng'akwata ssente eyo yonna n'akukubira naye bannange tompeereza walidde tompeereza good morning nze ate kati kankubuuli omusajja birthdays oyo nga tumuwa naawe omuwa keeki nze ate ebintu byengula ku birthday ng'omuntu omwagala si byebyo bya keeki si soksi simanya ndawe abikimbu babikowa katambala mba manya ebintu ebyamagezi byoba oyagala I'll buy something ekyamakulu nsobola okuba omanya abasajja basobola okuba abasajja abo balaba ate bo baagala nnyo ebirabo kuba sente asobola okuba ng'azirina naye omusajja asobola okuba n'essimu nga yayatika nga tasobola naggula mpya ate nga gwe buli w'obeera oyagala essimu empya ggulira nange esobola okugenda ne muyiwamu essimu
bwe muteekamu miliyoni zange nga 5 nga mugulidde essimu tezinsala kuba nina wenzijjayo tegedde omusajja twateekamu miliyoni 5 nga mugulidde essimu ya miliyoni 5 aba azimpa kitegeeza mpa 10 buli wampa kati omuteekamu miliyoni 5 kunzi eri business ngoba yo ziddabolinge aleeta amagoba nkutegeera naye kati gwe obadde onsa message nzijawo amalaale guli adde sati ey'ebitabo nange era ku birthday olaba ka message happy birthday naye nga kalinga you blow more candles mukama akuwangaza emyaka kakadde naye nga teri yadde nere mukama katonda wange Shamim kati ate oba message y'omusajja atagaba eya birthday emutuukako ku 3 ku makya ey'omusajja agaba ku 6 oba teweebase ng'olinda muteerayo message gwe amusookamu ategeere how you treasure him kati ate yerabira naga oops honey I got busy and forgot okusindika message ng'ani yerabidde musajja omukazi mpozi omusajja ayinza okuba naye amwerabira oba atamwagala naye omuntu yenna gw'oyagala mukwano birthday ekuba ku mutwe musajja yenna akuwa oba ojjukira nnyo kujja kuba n'abawala abasiru naye kati nze musajja alina agaba ssente amubanyiira kuba batono bangi abazirina nga tebazijja mu nsawo nga mulimu emisota buli wateekamu bwati omukono okujja mu ssente gumubojja nazizaayo abana baseka mu socks abakwata bwate kumubojja akwata ka 10 buli womukubira n'omugamba wabula bannange omanyi sho ng'enkuttemuuko neetaagayo ng'e15 bampaayo akasanvu ng'agamba ogenda kukola otya mbulookinga bwe ogenda kukola otya wala batama kale ate bw'aba akuwa sente naye ng'akuba okola ki nga kuba olwi naye nga kwa sente tesitolereti nga muntu yenna akuba ezo sente genda oziwaabiwa mwe bazeetaaga nnyo bw'oba okuba just need a gentleman manya nti omukazi bamuwa sente tebamukuba kati fe abali mu dating process magezi kigotuwa nfunawo omusajja nga ampa sente anzimbe nga sinabakubanga naye byonyumya byamagezi amanyi abasajja abo olumu nabo fe tuba driving okubanga banyumya ebibozi by'ekisiru abanyumya ebibozi byotayagala kuwulira naye ng'osirise nze era obitandika ngamba ezo emboozi nze naawe either zigenda twawula oba okutukuuma wammanga wano nsaaga musajja anyumya mboozi za buseegu kituufu tulina emboozi nyingi nnyo ez'okunyumyako olina bizinensi nina bizinensi tulina obulamu bwaffe gye tubutwala oyagala kumpasa oba tubadde wano baffe bakwebuuzaako tunyumye ebyo ebintu ebinaatugasa tuleme tutuukawo twewa budde oli mukunyumiza bintu bya kisiru byokka ekintu kyoliko kyeweesibyeko kyenyumiza buli wojja kya ddakiika 3 ng'omuzimu gukuwedde tulina future ahead okitegeera ozisamboozi za kisiru ng'oli ku muntu wanyi anti kati olaba katonza nakuba gwe wa ddakiika 5 kyokka ekintu ky'eddakiika 5 kyaliko kyanyumya obulamu bwonna essaawa nnamba ekyo nnyo noonkwatako nja kukwata kando njikuteekeko okitegeera bwoti ebyo bijje mu mboozi yaffe because it is part of love naye njagala nnyo ebintu ebigenda okutambuza laavu yaffe okusukka ku sex tuyinayo okuba nga tulina okwezimba tuyinayo okuba nga tujja kulwala tujja okuba oyinza okwesikamu nga nina okukwatamu nange naye nja kukwatamu ng'olina ze wampa nkwatemu ko ŋŋambe bannaye yayapuwaddemu kamuweemu kuvise kati nze oyagala bikwatemu nga bwewampa nkukwatemu wampaaki nze ndyoke nkukwatemu oba oyagala kumanya esaagana musajja anyumya mboozi za kisiru mana ebiko bitama oba nange nabiko naye mwafaanana nnyo mpozi oli mu kiga ndi mu kiga binkooya ogenda n'ompana nga by'ompana sikyabyagala ate goli mu kiga goli mu sheeshe ono mu kiga ze mamange mu kiga asigale mu bukadde bwa kyova olaba ndi real kirungi okubeera real anti maama mu kiga nkutegeera kiga tobamanyi baliwe bati kati Shamim kintu kyetwogerako wanenyenyo bisumuluzo kintu kinjagala from your perspective ng'ogwo omukyalo ompadde ekisumuluzo tudeetinga lutalo twamugira lulinaga bakwata ekintu ekyeza byokujja mbu omantaala nga toyogedde otakugulirawo biki mbojje wange mbulwaki osulayo bwebityo kakati wamma bw'otukira okimpa oba otegeeza ki ng'omusajja aba ategeeza ki nze nno omusajja
saagala nnyo nompa bisumuluzo byo. Tebaki. Bimpe ng'omaze okujja ewaffe. Ng'omaze okukyala. Kuba oyinza okumpa ebisumuluzo byo nompa essuubi gwe eritali mu mutwe gwo. Waliyo abavubuka ababo abawala ebisumuluzo nga amala okimuwaawo n'ateeka ekkufulu ey'okubiri munda. Ng'olina ekisumuluzo kiggula kkufulu esooka. Ng'ey'okubiri so kati abawala temwerowoozesa nti bwe bakuwa ekisumuluzo gwe nannyini makaago ne baba babikuwadde bw'oba ogendayo kuba. Communication kintu kikulu nnyo mu relationship n'okwewala okukuba pressure okusannyalala kuba waliwo disappointment gy'ofuna ng'ekitundu ekimu ekyo mbibigera sannyalala. mukazigera kusannyalala ojja genda okwagala okuza sikola surprise ezakisiru kugwa wa muntu nga sitewamugambe kuba essimu omugambe ngenda kujja gy'oli nti nedda togenda noba olina essimu zosirika kwati onoosangayo kyonna nga yagambye tojja si buvunaanyizibwa bwe obwo buba bubwo gwe yeefudde omugezi asinga ennyo okumutegeera ate kkiriza nti bw'oba tosula na musajja ono nga talinakuwasa si gwe wekka agenda ewakaawo bw'okiteeka mu mutwe bw'oti buli w'ogendayo mugende mwekebeze kuba tomulaba buli lunaku on'omuntu omulaba lwalumu lw'omukubidde mwekebeze ono wakondo yeewala bulwadde infection kansa wa nnabaana hepatitis B coccidiosis awe taliyo Shamimu tuleke naawe tuleke tusaasi gwe abasajja abenda basiiga ebirwadde tobimanyi basiiga oyinza nofuna kwashako kwashako nenda kwashako si wa muntu ng'obeera awo onoomufuna ojja otegeera nti kati Shamimu tuleke naawe nga bagamba ali sexually transmitted. Tuleke lwaki abantu basigala mu bufumbo nga si basanyufu abakazi abo sibitegeera wadde balina balina be baprovinga either approvinga nnyina approvinga abantu abali wabweru ayinza okuba alina ba step mam be ayina mikwano gye gy'approvinga nekitanda bakyokya kati abeera agenda kati abo abantu balina abantu be baprovinga ekira tebamanyi be baani tebeeyagala nga bo obulamu bwabe babutambuliza ku bulamu bw'abantu balala omuntu yenna nga weeyagala w'obeera awantu nga bakunyigiriza ojja kuyimuka ogambe buno obulamu bwange siyina gwensanyusa kabeere maama kabeere taata baali ebintu ne bansindika awantu nze mbonaabona aliyo kwatamu genda tandika obulamu waliwo abasajja basaba bride price nga bazaagala ng'onobye byasasula ng'abyagala obikima wabiwa abantu oba obamanyi bewabiwa ennyaanya otuweetera ebintu ebivunda kubeera nange ojja bikime wange nekugamba waleeta kinyaanya zaali zivunda ate entebe twazigaba entebe waliwo n'abantu abatekyetaaga ntebe ng'oluba ovaawo bazigabira sengawo omukyalo z'oleese kati naffe bw'oba okimya entebe ng'ezo nga zikyaliwo ewaka oba ttanka osooka n'otuleetera toyi amene ekimotoka ekinaanuuna mu toyi mwagenda mu toyi yaffe kolole mwajja bwe yajjula mwe mwalowooza twasindikayo mannyo okuleeta ekimotoka mwali nnyo obusubi ne buggwawo obusubi ntegera naye akatoyo mwali emmere mwakubira awo embeekuulo air pollution naye emmere letera kulya nnyo mulya ne mugamba n'okugamba omwana nnyongera ku tuzzi mwana abasabbuuni mwatuula mu ddiiro lyange mwesiga langi wange byonna mubizembawo obutebe bwammwe bwe kiba sijajja buli muntu awe munne ekitiibwa omukazi wawe tetuyagala aveeyo muyise bulungi obikima oleeta ebyange era nze nalaba wano bannazaala nga bakwasizza abako ebitiibwa kwasa ekisambu nkimya ebintu ate n'omwana wange insulin gwamusanga mumuseemu okujja nga ngamba nti wamutwala tomwebakangako omukomezaawo tomwebaseeko naye bwoba omwebaseeko mukwano insulin omala mumuzzaamu naye manyi insulin kyategeeza anti obuwoomi insulin w'omu mubiri gw'omwana wange mba mwagalamu kati sukaali anaamukomyawo amuzze
bwaba tasobola muzza nange sobola kuzza nene bwabere uwabere asobola okufuna squash sifaayo nze bali basibamanyi gwe wayatula mu lwatu nti omwana wange ogenda talikomwekadangako mu lwatu yoyo insulin yes kati bw'oba okima bintu byo insulin jangu naye bamuleta bukaveera bakakutiya ofuna omusawo yenna amuzza muwala wange kuwa obutebe bwo kuba omwana nali simutunda bino wabindeetera ng'osiima ekirala bino ebintu tetubikako abantu simanya ntebe biki ekiwasa omuwala mu Buganda guba mutwalo bw'abadda nga nkuwa omutwalo gwe ate abaana bawano omutwalo baleeta ekisukka entebe eyeewuuba yammeka bino bwebitoba yemeka simanyi akadde kamu oluusi mitwalo 8 tukakuddiza kasita oba ng'olinaawo ebintu byaffe bye tukugambye insulini banaye ekisinzira gwe wakamunuunamu gwamanyi omwana wange mubuuza gwe opimapima mu kipimo kyebakakunuuna mwana wange nti maama kino deeta ntebe zo zyawo zikulinze ennyanja zo tetuzirina kuba ne bwe tugenda mu kkooti yaleeta bintu bivunda ati siina we mbitereka byavunda ogamba nga mwanawo muwala we baba kubanyamya komawo ewaka wakyali waka nabyo omusajja ku social media ng'agamba bapangisa ente bapangisa kati ennaku zino buli kimu abako bamanyi okudda ne babikima batera obiteesa ne bannazaala abo ne bassezaala era bamanyi n'okupangisa keesi ennaku zino ezibagabira abakazi mulaba bavuga era omuzadde bwatu n'omusanga awaddeyo omwana omuzadde yabadde mu meeting eyo at least toyita abantu bw'oba omanya nti omukakimu omwana wo talina ssente tannatuuka ku level gya mukolo gw'oyagala yita abaana abo bakole omukolo gwabwe nga gw'abantu 10 mu nnyumba bufumbewo ekitono kyemusobola omwana waagende temulina gwe mu provinga agende mu bufumbo kasaba yeyagala ne bawe ekikulu kyakuba nti bano abaana ababiri bategeeragana omuwala n'omulenzi naye kati abasajja tebakyafaayo omwana wange omulenzi gwatwala bategeeragana ba mukwano asooka kubuuza agenda leeta ki munange ente ziri mmeka ayongereko embuzi osaba embuzi omwala gwewesimbeere kyokka bannange kakati eddako munnange sikubye munywa erabika eddako abazadde mwena mwandiwe ebibuzo byandisoose okubuuza abaana bammwe omuvubuka bamuzaalawa famire ogimanyi nga taata funamu obudde genda osinkane bakulu banne abazaala omuvubuka munyumyemu ennyumya y'abazadde bano nga basinkanye olaba mwalawo gy'alaga kyalako mu maka ago nga ne muwalawo tannagenda olaba embeera y'abantu bano beeyisa batya taata ojja mulaba nga alinamu okaboggolera maama ojja tegeera n'omulenzi ajja kukafunamu osooka ogenda n'obaza bwotyo nze waffe taata waffe nina taata wange bw'omugana taata ndeeta mulenzi ng'akugamba yatuwadde ennaku za mwezi kinti zino ng'agana nedda tujja muweeza azaalibwawa nti azaalibwa mbalala mu maka gaani nti agaagundi ku makya gikeeza ku makya ng'amasaba ku nnamba ya taata wa mulenzi ng'amukubira ng'amugamba yenze taata w'omuwala muwala butabani we gwayagala okuwasa nembadde nsaba tusinkaneko mukulu munnaani tye tusinkane mu kibuga anjagala kusisinkana wakaawe agenda n'akyala ewaka ate tapapa atuulawo n'anyumya namu n'alaba embeera y'ewaka mweyisa mutya bwakomawo n'akugamba nti asimusiimye bwakomawo takomawo agenda ku kyalo n'abuuza ku famire bannange ng'ali serious wallahi n'abuuza ku famire bannange era nga tonnafumbirwa tonnaleeta mukoloka asooka kuba ng'afuuse mukwano gwa famire eyo ng'ekituufu famire zino ebbiri zonna zirina kyezifiirwa bannange nga bonna bennyini beegamba nga bwe naafumbire bajja kuŋŋamba nina omukwano ne famire eyo tonswaza ne bazadde b'omulenzi bamugamba nina omukwano ne taata w'omwana oyo tokuba bw'owulira omukoye tuyite weetuli ewaffe tofumbirwa nga tebakoze research ku famire gy'olaga nabwoba weewaggula n'ozaala bagendayo ne bakola research kyembuuza kati abazadde abasinga be tebakyabikola watya kyembuuza
watya nga nsanze nga biri the opposite ng'akugambirawo nga weesalirawo ntuuseyo naye mbalabyemu okkuba kyembuuziza ku kyalo baŋŋambye kiri bwe kiti ne bwe kiti kati gwe bwewalaze empaka n'ogamba nze mbaagala ng'ajja ng'abakola omukolo naye nga yakugamba inda tubafuna obuzibu tabiri bw'ofuna obuzibu naye omugaa taata kiganye ng'agamba kale vaayo akakasa bukakasa toliddamu kukola nsobi eyo kutegeera kati lwaki abakazi batokesera laavu deva ku basajja baabwe mu bufumbo nga n'abasajja laavu bwe zituuka ne zifa abasajja bo bagamba abafumbo tebaagala ku renewinga gundi vawuzi zaabwe kabe basiraamu abasiraamu tetutera kukuba birayiro si kyekyo tetukuba birayiro naye mufuneeyoko mumaze emyaka 5 mufuneeyo obudde mwetwaleko ku deeti mudde mwekwane buto mudde mwanyumizeko nga muli mwekka babiri mudde mwewulire ng'abapya mujja genda okudda ewaka nga buli omu alaba munne nga mupya mugole naye mukyali ku birayiro byebimu kati omukazi omulaba atandise okukulukuta n'omusajja we omulaba atandise okukulukuta olina ebyana ebyobulenzi byoyitako n'ogamba yalabbimu sitaani wakkemeraawo owuwe otandise okumulabanga buli womulaba ogaba ennyindo eno saagiranga ndabeegesi kumba oli buli bw'olaba kumba olinayo bwana obulina ennyindo entono bwasongola ennyindo bazikola every after kale silver jubilee tobirinda ebyo muli ku bya kyaki bwivanyuma lwa mwaka bwenawe mwagalya myezi 3 myezi 4 koleeko anniversary kammwe mugende mwetwaleko out mwebuuze muli babiri mwekka yambala ebyo byewayambalanga nga bakwana bayigawo olabika bulungi nga bwe yali akwana kubanga okyali kyekimo no anti kati nze kyova ampangaddeyo mu bufumbo kyova omusajja nga alinga bro kuba tubikolaakola buli saade kyova atwerabanga bakyali adde ntidde nga ngamba sikulaba nko ng'oyambadde kitumbo waliyo abantu ffe nga twakimanyira yansanga nyambala biwanvu era tayinza kubanga ate ayagala ate bwemba ninawe ntuuse nti ate kati yambala ebintu kati mu kisenge okola otya mu busiraamu ffe tuba mu kisenge ate ffe tetumanyi mwe batambula nga muli bukunya kuba ate ffe tuyitirira nga tuli mu kisenge abaana b'obusiraamu yawabbi yawabbi tunyumira mu kisenge awo abaana b'obusiraamu tumaze okujjako zino hijabu anti ffe tuba twambadde biwanvu buli ssaawa toyinza kusanga ntumu yange nga nzirugavu tuba tuglowinga emibiri nyabokola bagamba nyo abaana b'obusiraamu akaswayiri ako tube nga tukafaako buli wogenda kyusa akaswayiri kakaleka nnyo ne kafuuka nga taaba si kirungi kakwata ne kabanga duredi ne mutandika okutambula bukunya mu kisenge obutisi bwonna nga buli muno tetwasalawo katwambala ebiwanvu tulina wetwambalira ebimbi tulina wetwambalira ebimbi kati owulira nti goli iga nnyo okulaba ku ntumbo yange totawaana mukwano ebisiyaga muzeeyi yabigala agala kuliira wabula mukuba ekiboozi mumaze kuba ekiboozi ng'essaawa 2 nokube nammala kubanga mwange bambi n'omutukenyaga okwogera naye waliwo kibalagenda okugamba ebitambula muno abakazi batuwabya nnyo mbuleka mbawo ataayaye nze munnaye mbulira sajja bakazi abajega babyogera ebyo bawo muleka ataayaye omutima gwagala omuntu omu wamma yes abantu abali real tosobola kuba nti omuntu gw'oyagala omulaba alina omuntu omulala gw'ayagala n'ogamba mbu oli okke nakyo okujjako ng'omutima gwo gwajjula obutemu gwajjula effitina enge obutaagaliza obutujju onoonya musajja onoonna wayendera omutti obanga si kyekyo nga naawe obeera mu bwenzi omuntu yenna gw'oyagala tayinza kwenda n'osigala kyekimu tayinza kumanya nti wali bwembuuka wali oli omuwala ayagala bbaawa nga bbaawa omwagala ebya ddala n'emmere eyinza ogahenero bwe yatugamba mbuwakira omuleka n'otegera nti bbaawa akomyewo n'ogamba bro ayenza olwaliro kubanga oba omutegera n'ensirika nze Shamim nwamu obutwa anti buno tuba afuna emirembe oba omutegeera era kyova twabavaako bakole bye baagala kubanga omukazi waategeera nti wayenze n'akuvaako gwemanya alina waayenda omukazi yenna ali riyo baawo bw'aba alina kyakoze ekibi otuula n'omugamba naye bagamba nti abaami bo baatondebwa bwe bati babalimba
balimba nga ne mu bitabo ebitukuvu Katonda tabakkiriza bwenzi ate nga mamugamba nti abaami batondebwa bwe batyewa yenda nze nkute bane nkwesibako nazaalibwa naye nakusanga Kampala ng'ozu niga nange enzunga netwegwako oyenda ate tandike kugoba kaya statement yava ku kintu twabavaako kyekyakulitira okukyogera nalinga maama Janet yagenda n'agamba mu abasajja eddembe nendaba nga buli musajja avuddeyo maama yagambye mutu weddembe maamaandabamu ne babagobanga baweeyo fizza abaana nabo bawoza baagala ddembe waliwo abakyaleka akameeza k'ettaano nga bakubye n'abakazi kibooko nabo baagala ddembe neŋŋamba bannange bana abasajja bate bategedde nenzira ne mugamba maama ekituufu tewategeera butegeezi fe abasajja twabavaako dde kuba ekituufu babavaako twaba nti abaana ne bagenda ebweru abakazi ne bakola ne baweereza abasajja awo tuba tetwabavaako ate ne balisivinga mu ssanyu eriyitirivu n'omusaala alina mu botiika agula musendeza omukazi naye okimanyi kino ndi akagundi ako kagenda kusibya lwakubanga abantu bakakozesezza nnyo kale nze nsibika osigala omutunira butunuuliza omusajja nina tulina obuvidiyo bwe twafulumiza naye bwe batubuuza nga tugamba gwe Shamimu I'm the lawyer of myself mbuno oyonoonya abakyala abakazi tubayambye netubajja mu mindset eyo mukazi talya nkoko netubayamba netubajja mu mindset eyo basobola bagatta mu nnyumba abakazi 5 tolina kyakola abasajja baabula abasajja we bali bangi abategeera be batono wamma kati nze nninda ki okola ki abasajja we bali bangi abategeera be batono kati okyali mubatategeera wona gulawo akajji abategeera we bali awo basimbye layini bakonkona naye towulira matoke kadde mu ppamba otadde mu ppamba mujjeemu abaana b'obulenzi bayo basimbye layini mukwano balina omukwano bamanyi kye bayita omukazi nze sisala beera abantu nga nyigirizibwa mbu abasajja baabula ewa abaana b'obulenzi abasimbye layini obamanyi fe tubaggalira bwe tutyo oluggi nga tetuggulawo weesibye ku muntu omukyamu omutuufu ali walya konkona towuli otaddemu earphones banne nga temuli nga naaza amazzi nga naaza yongeramu nekirala okimanyi omuto ayinza okuba nga asinga n'omukulu okutegeera munange okutegeera teguliiko myaka kubanga lo akwesimbamu nga muto n'ogamba naye kakati n'omuto nga tayogera kale ebiro basobola okuba nga ategeera ekizibu ekiri ku bato babuukabuuka bavaavaako kyekizibu bayaza bwe ziringa gye zivaavaako ziringa za Doreen bavaavaako sobono yagambye mbu ovaako yagambye ono yagambye okuzze tuba tukola oyimuka ogera ku mbakunya boto omusulo guba gunnuma tolaba ovaavaako andi kunywa nnyo amazzi tonywa amazzi kyusaamu onywa ebidagala byo kale ekisembayo Cinderella asanya agenda n'agamba ku kyessimu okubeera nga tuleka essimu z'ababba baffe tuleme zikwatako gw'olowooza erikyo osobola ogireka awo nga tokikuteeko ngikebera sajja ayinza okuba kupulaningira kutta nga tomanyi obanga ayinamu enteekateeko z'okuba nga agenda kukutunda ezo simu ate erudda olumu zituyamba buli kintu kirina advantage ne disadvantage osobola ogikebera n'ofunamu pressure ezikuba n'ofalumu osobola ogikebera n'osangamu enteekateeka zonna nga zakkulyamu luku ng'agenda kukola mu nnyumba gy'obadde obonaabonera ali mu kuteekateeka kukola mbaga g'oli awo otudde nga kinnama mmondi tebakubanga mbaga oli myaka 10 ozadde abaana bano bazaalya kumukumu nti kanzaale mutamye alime zaala mabbali nga bali muli balamu balina WhatsApp group balamu bo bennyini abajja waka n'obafumbira n'okunya akagongo be bali mu nteekateeka oli yagamba ekimuli genda gula kyakakadde ayya olaba mukama waakuyambira awo n'okebera mu simu no esimu tetuzikebera lwakuba nti yeah it's a private phone naye nze nkugale buli kintu kirina advantage ne disadvantage ani waddemberayo gikebera kati bwaba ayagadde iwe batayagala nze njagala kati bwakoma password n'agaana abakazi ffe tusinga okugwira password mukwano ate ogenda gifuna oti abakazi tugwira password sibimanyi nno twabimanyi ohakinga teba hakinga omukazi aba tayagadde kumanya password yo badde simanyi abakazi nga bagwa dive omukazi asobola osoonooka ng'omubbi
atambula wanti mu kisenga agenda kukima simu n'agikonyako bw'ati akati n'agisenda n'agifuna ali mu kiro ssaawa 9 bali mu kusaala basaba Katonda asika simu agakola omusajja planninga ki n'ateeka mu password aba yagiraba dda ogenda kulaba muntu akaba nze oliwo aba ayagala okukebera essimu ng'alina ensonga zagikebere n'atayagala gikebera naye takebera kuba naye aba n'ensonga zendowooza ng'agamba yinza ogikebera nensangamu ekigenda okundeetera okwawukana n'omuntu ono kankirege oli ayinza ogikebera nekimuyamba ngaekituufu abulamu bwe bwadde bugenda so buli muntu wa ddembe gwe waba yagala kebera kebera atayagala kebera tokebera kuba bina ekituufu osobola okusanga ekintu musimu ng'oba leero kisuubira nga mukama akuyamba kati ekisembayoza okuva ewange fe abali singo abatudde like oba nga ndi mu kudetinga onzikiriza okubeera nga ndetinga bangi nga bagamba nzigulewo oluggi mpaka bwensalawo wesiba ku muntu waba wabisiraani bwoba odetinga beera n'abantu otunulemu olabe mubaamu omutuufu bakkiriza bonna bayingire ati gwe omwana omuto nafuna lwaki oba weesiba ku muntu omu sikugambye nti weegaddange nabo naye okudetinga kirala okudetinga oba otunula mu bantu ab'enjawulo olabamu omutuufu oyo gw'onoalaga abantu bo so you can date as many as you can as many as you can accommodate naye maama yo body count ebeera etye agambe tewebaka nabo sigala nti ndowooza obwongo buba mu geto buli tayogedde ku sex ngambye okudetinga si sex naye era ogenze mu sex nedda mu body era nywa bagwe mulimu gw'ogw'omu mutwe ate onemesezza ogw'omulimu gw'omu mutwe Bina guli mu sex okirabye mulabye gemazzi agokya oba abugumya biki nga boyogedde alina kyabugumya oba kyenda oba kidini talina yadde asiiba abaggalira bweru oyo gwolaba yagana obaggulira abandi binywedde tetubinywa afa amasimu batugamba mbugagira mu mugongo ne gabeera waawo nakyo muleme kwemenya nnyo na bintu byanseero abasajja batugamba ne balwawo omugogo gubaluma totuwirangayo nze simanyi ebintu sibiwa nnyo obudde ebintu byempe nnyo obudde wabitegedde sente kati omusajja aleeta ebibozibozi nkwagala olabika bulungi twagala sente byonna bw'omala obbiŋŋamba sembyayo meseji ey'amagezi sente sembyayo meseji ey'amagezi ekonkludinga byonna by'oyogedde manye yagambye yase n'asaba tiketi bamaze n'agamba naye lwaki temumpaayo zakyamisa nakulya buli nakuba olusekenze abasajja ndakubonyanga mu kamera kati ate abantu kyokka batugamba notusabiriza nnyo ennaku zino mbw omukazi omusajja kukwana leero enkyaga otandika nalwadde njagala se azabyo sibyogera mba straight naw naku lwonkwanye yenze Shamim ndi bwenti ne bwenti ndi money minded ekyo akakantu nakawulire bakoogera Money minded. ng'oyonoonya abakazi mbuno tebakyawa abakazi nabye ne zaru yakakoze abakazi tebakyaba baba ekitiibwa omukazi yenna atawa omusajja kitiibwa gumanya omusajja wadde si musajja kale ka tiketi tuzisangawa twagala otwekwase wano naye mwe tiketi zammwe wandiziguze tugenda kujja tuli naye lwaki tugira bwereere lwakuba kati wano temuyinza nayitawo otwekanye essaawa mulaba wali omwana bwazze nga ntuli atandika onyumya emboozi za ssente mbadde sikyabamanyi nti mwazze agabe sikyabamanyi bannayogera ssente ebyo byakwegumya ebyokugamba nti bannange tebagenda kuziika nazo naye mukwano n'obulamu bw'okubeera wano ng'olwana bulwane tiketi ziri ku ssere ebyokwagala omwavu njagala nga bwenti mukwano yabireke njagala nga bwenti nabaagala nga nkyali muwala sirina kye nabafunamu wamma tiketi ziri ku Serena Hotel Kampala ewalala ziri ku wano ku National Theatre endala ziri ku Radio 4 endala ziri wali ku dduuka lyange ku Mimi's Glamour Palace mugendeyo mugule tiketi emitwalo 10 bambi mbasaba tobagaininga nyo tiketi siyabagaininga eringa supermarket siryakusalirako yes mujje munyumirwe omuzannyo anaawulira nti tekikoze imija ku mulyango kuddiza ssente
Ate bw'owulira nti bikunyumidde yongeramu. Okay. Yeah. Yeah. Hi, babe. Musibu omwana oyo anange nabesimu eri noti 7 noti 2 mugiteekewo naawo nga Bina tuwandike noti 7 noti andi ngenda kuyingirira bwerera mukwano ogeza noti 7 noti 2 amanya kamwe ngenda gawandiika ku list tugenda kujja wallahi 93 93 is what 93 okay 50 78 bana bro yebale kulabirira wena akanyiriro ate siyangamba nti aterya kubeera singamba nganyobiri bannaye yo n'omwana ati naawe okaddiye kati namba 0702 935 okay ereza mannya ki Nsumba Ibrahim Yusuf. Okay badde nkyakugamba bro yebale kulabirira onyirira bro ampe emirembe nange nenjimuwa nandabirira ne mulabirira ekyo ekintu njagala mukijira ekyo kugamba nti omusajja yebale kulabirira kubeera asobola okumpa emmere nennema okulya nga tampa mirembe era neŋŋaana okulabirira ampa emirembe emmere n'agigula nesobola okugenda mu lubuto ate era nange munneebaza okuba nga nzikiriza okulya ebyo baba baguze kubeera nsobola obbigaana neeba nga nfaanana bubi tosobola kugamba nti omusajja yebale kulabirira gamba omusajja yebale kukuwa mirembe nakutwala buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja kitegedde nali manyi nti emirembe abakazi twagala sente abasajja bebaagala emirembe bagamba ng'omukazi olina okuyetinga emirembe ewaka n'emirembe baba bategeeza sikitegeeza like kubeera nga n'obaleka ne batambula omusajja waliwo abakazi ate abasukka omusajja akukubidde bulungi nagamba manyi ngenda kere wangenda kuba ne baboys n'omukubira simu buli ssaawa naye nga yakubidde nagamba nota mwana waze nyumyamu n'abavubuka banne oba basajja banne naye nga yagambye ngenda ne bannange tugenda naye gwe obunkenke bwolowooza wayinza okuba bali mu bakazi kwagamba ko tolinamu katrust konna koomulinamu n'atuuka ewaka waatuuka omubanga basirikale kusirika n'oleeta emmere n'ogikuba ku ttebo n'ogenda n'ofuna wotwa n'onyiga eyiyo n'alya emmere n'anyiga eyiye okitegedde temuyinaako na budde bunyumya temuyinaako budde lwe musaaga temwevumako temukola biki mina n'okwevumako ate nga musaaga nga tusaaga waliwo omuntu gwatasaaga naye nno naye tasirika naye oli mutuufu ng'alinga w'amagye omujaasi oyo abaye oli mutuufu nga bwona omugaga gwenno naye nzijako ekitwe ajja kugamba gwensi nakulasira mange bw'agamba nkitange kitwe wano wakulemye nayagala okukuba waliwo annyambye n'akiwandika badde nkiwandiise kweri kozi omugambye akoze atya sirina gaseka waliwo awandiise wanakuya kyokka kati olaba hawula nalubega aimbye naawulidde namba naye omuntu akuli wano nange kampandiike neera bikulemye mukama katonda Shamim tunakola kififiti 78 naffe bwe tukunyigira tuba nantoni tukuze tukuwuli era bw'oba towulidde oba mutuufu myaka gyegyo kubeera oba gisomera nze nesiwulira mbaako ekitanga naye kati gwe bwenkunyigira kati nzolaba maama wange basoba mugamba Doreen kati amumanyi naye erinnya Bina baby badanga omuntu nze musiba mugamba omuntu atamanyi linnya ayinza okuba ayitako nga tebamutegedde kati bagamba oli Bina baby yoyo nga buli omu alina story Bina yekolera erinnya wakola erinnya Epas tukutumize naye owummula ddi banno emyaka gyo bawummudde Epas yamuga Epas wuna akutumidde Epas oh sweetie onaanza okwogera ebitaliiyo yetego bwana butebukumalamma kuliya wena bw'otuvuddeko naba hey sweetie katali kumuvubuka ne sweetie obadde tokyakawulira sweetie oli otya Epas oli bulungi eri eddoboozi eryo lyabba abasajja baaba omusajja amune programu z'abasinga ngo ziwulya abasajja si bakazi gwewategereka gakola research I don't know obudde bwono bugenda nkola research wandikomye nno show ngukuwulira kubanga oyo ne tutandika kukolako research basajja abameka inbox ze wafunanga ez'abasajja abakwa laba dakiika tewabawanga kyasigo ino omukyamu gwe weesibyeko ng'olowooza yalimu future n'osibwa abasajja abagazi bakati abalina ebisimbe gakulagenda kunoonya tiketi za show yo
My show is already a success. Why don't you know kubira omuntu saa 12 kati ziri saa dakika Mukama Katonda ate ya program si wawa. Ale munte njogera ne client. Kale bannange bano baseka busese. Emi nageri je munjogezamu nga siba kubye luseke. Naye luseke lujja kuko tugenda gula tickets fubola. Tulina kutu. wallahi uyo mpandise wano 90 bine byobwerere no mugule ku ticket bannange bane muwereze mobile money kusimu eyo bane tunogula ticket neri kerinya ddala naye bannaye naawe erinya kuliko nsuuga anikonzo omukadde lyange erinya lyange lyeririko naye gwe zanti nze I'm not an everyday person. Right? Katisa kubanga tufanaganye ebintu byebimu nze naye Bina. Kati emyaka gyammwe mwagulanga layini nga inakuba mu linnya lyo. Emyaka gyaffe mwena mwogifunidde. Kasoba nga abantu bakubira n'okwata. Mu myaka gyammwe ng'oli strict nnyo erinnya n'ogizza nayo mwakozeemu ensobi. Eno yayadde inakuba eri. Ate bwe tubeera ne national ID. Nereze toba budde kasiteba ngeni yaso ditegeera Ekwano bye Nenda kukuzimbira ennyumba njibunye eminyolo nankuteko mone kuwala verimu ebisoko This show is known as the surprise show. Balamusizaako abalabira Love Life tubira Hey, how are you doing? It's your boy Mr. Henry from Galaxy FM. Some call me Dr. Henry. Ladies are literally calling me Daddy Henry.